Endobeso. Endobeso ekutuzibwako Prudential. Hello. Nze bampita Mukunja wa BTFM ekintabuli ky'omuziki. Mukunja wa BTFM yeso. Ogamba otya kakati wangambye nkukubireko. Mukunja era nagambye nkukubireko nga nina ensonga zange nga njagala ondobeseza omusajja wange nina kyenjagala okumanya oba kituufu oba si kituufu. Kiki byazze bitya? Kati Mukunja nze amanya gange ngenda gasirikira. Naye nina omusajja mukale kamuyite bbaawo wange kuba nze mutwalanga bbaawo wange. Bamuyita Semakula. Twabadde tugenzeyo mu koyinye ye mukono. Era ntute out Mukunja ngera nga bw'omanyi ebyo abantu nga muli mulaavu. Angulira ebyokunywa buli kimu ng'angulira. Yaguze ebyokunywa byabadde bingi kuba twalidde twanywedde. Abadde nali mu nsawo yange emitwalo 85. Kati nze zange nga sifaayo zikwatako kiwulira mukwano. Nga sifaayo nagamba nti oba nina kyeneeraliikirira okitegeera ngera omanyi omuntu ng'omwagala oba omutrustinga naye nga nemba ngenda mu kiyigo ensaawo ngirekawo nenkola ki nengenda nga sirina kyentya nga mwesiga okitegeera mukwano. Kati bwe twamaze nga tuva nti koyina ogimanye nokoyina emukono eri emukono ngimanyi ogimanyi we twamaze nga tuvuga nga tuvaayo nze nsuula eno wankulukuku nga ndwepinga awaka ng'agenda ewuwe. Kati Mukunja twasite bugenzi obugamba nti kankebere mu nsawo yange nga nawe era bumanyi omuntu ng'omwesiga okitegeera. Naye ate nagenza okukebera mu nsawo yange nga owulira mukwano nkuwulira nga ssente ate size kati njagala omundobeseze Mukunja nga tezirimu mu nsawo ssente zona naye nga saakebeddemu wali nga tukyali kukoyine kuba omuntu ng'obeera n'ebbaawo ng'omwesiga. Naguze ebyo byonna byonna nga mumanyi nga mugenze out ne boyfriend waguze ebyokulya ebyokunywa tunywedde ebbiya byonna yabisasudde byonna nanvuga nanzizeeka nga sina kimirabitiridde wadde ogamba nti bankebere mu nsawo yange nga ziri 95 mmanyi zikyalimu. Kati wenkadde nga nkebera mu nsawo yange Mukunja nga ssente siziraba. Bannange kakati gwe kyotegeeza ye yakubbye. Mukunja sina muntu mulala yenna gwe nsuubira kati kuba nze namwesize nga ndekawo ensawo yange kati nze njagala omundobeseze mwami wange bamuyita Semakula omundobeseze oba ye yazute mpulire kyanaagamba. Kati gwe wabimugambyeko yagambye ki? Wensaadde munyegako naawe ngera omanyi omuntu ng'omwesiga oba tomusuubiramu kukola ekyo sinabadde munyegako sinamugamba. Kakati gwe oyagala okwogerako naye bwe mba mufunye? Mukunja saagala. Kale beerako ku simu tovaako. Kale mukwano. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're... Sebo. Hello? Wanje? Yebale. Ani ono wa? Ompulira? Enkulira. Anti kakati oli bize? Ndi ko bize. Wanje? Ndi bize baba. Oli bize? Ani ono? Anti kati nze nkubidde wano ku poliisi emukono. Mukono? Sebo. Kikyate. Anti kakati oli ludda wa ye gwe oli ludda wa? Lwaki ombuuza wendi? Ekitusibuzo buliwo ani ono? Anti kugambye nkubidde wano ku poliisi emukono Justin mba njagala kuyamba nze ndi police officer. Ate poliisi mulagirire wendi. Tewali buzibu bw'amaanyi nnyo just twogeramu nga basajja gw'oliwa. Tokombuulire ensonga kisaana wange. Kyakulagirira wendi. Mbuuza buzibu ki? Anti kakati obuzibu obuliwo. Jo wabaddeko emukono. Ku Sande. Kakati omuntu gw'obadde naye yakomyewo ku makya
kumacha sawa zabadde nga 3 kitundu awo ate namala n'agenda ku mirimu gye. Wabaddeko mukono? Nabaddeyoko. Kakati wabadde naye akomyewo yabuliddwako ebintu bye. Kati wabulwako ebintu bye ne tukola ki? Ne tuddayo eri gwe mwabadde ne tumubuuza mwabadde mutuddewa. Naye engeri gye wabaddeko naye terera netwakayo. Gwe netwakayo yenfu sebo. Saagala iyo yenfu sebo. Sebo, tonzigyako. Sekudyeko netwaka. Kakati betuzzeyo mu kamera ne twekenneenya. Tugenza okulaba nga gwe yabadde atudde naye ku mmeeza. Kati gwomanyi? Ate nze nkumanyi nkugambye gwe wabadde naye emukono ku kolini. Kati gwe lwaki okakasa nti lwaki okakasiza nti kati kamera zaalaze embunze? Nkugambye tubadde yatulaze we mubadde ye n'atambula n'agenda naye ne tuwagala tuddemu twekenneenya embeera nga bwe yabadde. Tugenza okutuuka okulaba kamera okwekenneenya ka vidiyo nga gwe wabbye ebintu bye. Sebo, halo? Kati bannange bannange naye kimanyi nti kamera ziwaayiriza bawaayirize. Kamera nga ziwaayiriza? Zaalaze ng'otambula ng'oyikwatamu ng'omagamaga nga gwe mwennyini nga tewaliiwo kamera kyeyongeddemu. Kati se bw'obadde nze kati onneetaazaaki? Anti kaakati obuzibu obuliwo. Bw'obanga si ye gwe tugenda kujja tukukwate tunagenda mu kooti munyagenda mu kooti naye ne mwekakasa kubanga olwedde kamera vidiyo eraga ggwe. Kakati bw'abaga si ye gwe kamera ziwaayiriza. Kakati lindako simu enaakukubirwa nga mugenda mu kooti. Kakati ye omukyala agamba ki? Ate agamba ki? Ye yagenze dda ku mirimu gye kyayagala kunoonyereza addizibwe ebintu bye byabuze. Kakati nze nabaddeko emukono. Era nagenze n'omwagalwa wa. N'angamba talina ssente. Twadde mu kolini. Netulya ebintu bya mitwalo 5. Kyokka nga nange kennyini akimanyi sirina ki ate nga yaŋŋambye talina ssente. Olwasaba afande. Ate nga nno bimu ebizibu byange abimanyi. Bandudde naye ebizibu byange abimanyi. Mukazi antadde ku bulya nteeka dda ku bunkenke oyo. Buli kimu ye kyayagala kikolebwe ye aba ayagala kikolebwe. Tosina ngeri kiri osobola kumugamba mbuno si obusobozi si bulina. Kakati omukazi bwe twatuse mu kolini ne tulya ebintu bya mitwalo 5. Kati nange nga mu omuntu nti omukyala mwagala wano gwange nange ne neeyiya ng'omusajja. Kati gwe wasanze mu ssente mmeka? 85. Kakati gwe zikomyewo? Nazikozesezza dda kubanga wenyini twaseewo 5. Tulekawo 5 omusiya w'egola bayampangisa ennyumba ya mitwalo 3. Nze nayinsuwa mu nyumba ya mitwalo 8. Nezinyera mu nyumba ya mitwalo 3. Badde bamanja emyezi 3. Era nakuteka emitwalo 6 nensasula ennyumba. Kati nkujjako afande ninawo balansi wa mitwalo 2. Mulinawo balansi wa mitwalo 2? Mitwalo 2. Batwetera ebitwetetenkanyiza ku ezo bw'omanyi. Ono gwe wagenze naye omuyita otya? Mumanyi. Anti omuyita otya? Mwagalwa wange. Mwagalwawo musula wamu? Era bwe twavudde mukono ne mu dropping ewuwe nange ne ŋŋenda ewange. Kati sente tewakyali? Ninawo emitwalo 2. Kati ate genjagala tutetenkanyizeeko nze naawe kubanza ekizibu ekyate kisinga obunene nakivuddemu. Kya nnyumba.
Ewudde muganda wange ebizibu ekisajja obimanyi. Wasigaddewo mmeka? Emitwalo 2. Kakati ezo zonna zireeta 2. Afande. Gweyagala nsigalirewo. Gwe zireete? Gweyagala nze nsigalirewo. Nze kyendiko nkola mulimu gwange. Bwe ziba ng'ezo zikyasigaddewo emitwalo 2. Zireete tutandikirawo okunoonyereza. Afande. Kati ate oyagala nsigalirewo. Tonfa ku ebyo.